Tulinamu abantu abeefuula nti bakola sikaani. Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'okujjanjabisa ebyuma kiyite radiography olukuziddwa ku ddwaliro lya Kisugu Health Center 3 mu Kampala. This is the day when X-rays were discovered in 1985. Mu kujaguza olunaku luno abakugu mu nzijanjaba eno basazeewo okuddiza ku bantu nga babawa obujjanjabi ku bwereere. Tusazeewo kukola services eza scan era leero tubadde n'abalwadde bangi abazze okubakebera era bakebedde n'endwadde ez'enjawulo. Tukoze ku bakyala abalina embuto ez'abaana ne tukola ku bakyala abatalina mbuto naye nga balina obulwadde obw'engeri ez'enjawulo n'abasajja abalina obulwadde mu lubuto nga beetaaga okukeberebwa ne sikaani nabo tubakozeeko. Abakugu basinzidde wano ne batutegeeza ng'enzijanjaba eno bw'erimu emitendera egy'enjawulo. That is inclusive of ultrasound, CT scan, MRI, mammography, nuclear medicine, to name it, the modalities are quite many. Okugaba obujjanjabi buno bano bagamba nti abantu be bajjanjaba baliko obulimba bungi mwe batambulira ekibalobera okubeyunira omuli n'okufa amangu. Most of them think ultrasound is the same as X-ray, and when they come for a scan, they believe that these machines can cut their age. Bagamba nti X-ray buli lwotwala ekifaananyi kikusalako omwaka gumu oba myaka 3 obubeera bulimba bwennyini. Ate bba abakyala b'embuto balowooza nti ebyuma bino bikosa abaana baabwe mu mbuto naddala okubaziba amaaso. Omwana we babeera bamukoze ultrasound scan ng'ali mu lubuto talina ngeri yonna gy'agenda kukosebwamu. Sikaani eno terina masannyalaze gakosa mwana ng'ali mu lubuto. Kyekimu ne kye tuyita MRI scan nayo terina buzibu bwonna. Ng'oggyeko ebyo ne mu kugaba obujjanjabi buno bano bagamba nti baliko okusomoozebwa kwe bafuna. Others are missing because the facility is also there, but there is no human resource. You cannot have an ultrasound scan machine operating itself. It needs somebody who is trained, a sonographer or a radiographer or a medical imaging technologist. They are not there in the health center 4s. They are not there in health center 3s. Kati baagala bongerwe ssente basobole okwongera ku basawo n'ebikozesebwa mu malwaliro. When you look at the budget being given, we are only getting fluctuating between 5 to 9%. Tusaba gavumenti eyongeremuko ku ssente ku budget, especially parliament. Tuongezemuko ku ssente mu budget recruiting abasawo bano bagende ku malwaliro gano bongere ku services ezi offeringibwa. N'obujjanjabi bw'ekika kino bagamba nti tebutuuka mu byalo. 40% of these people go to the hospital and need imaging. Then you will find that nearly 50% of the rural population are lacking imaging services. The other 50 can get it from government. If it's not there, there is somebody who has a portable ultrasound somewhere, but basically there are no X-ray services. Okutendeka abasawo babikolamu nako kusoomooza anti amatendekero agababangula matono ddala mu ggwanga. As I talk now, we have only, I think, less than 5 schools offering radiography professional training. Enzijanjaba eno ey'ebyuma abantu bangi bagirinako endowooza ez'enjawulo ate ng'ezisinga zimalamu balala maanyi. Okusinziira ku bakugu terina bulabe bwonna ku muntu yenna. Tobeera g'oli mu mbeera eyo. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV.